Butelevu oli ku Sol TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso amanyize tusimapolo akubuuzaako nti wasuzeeyo otyeyo omulungi atulaba wano ku Sol TV sawa 2 paka sawa 3 Monday to Friday ebeera sawa ya byabufuzi na byabukulembeze kutunula mu mbeera nga bweri nga twetegekera kalulu 2 akatajja kuba kangu olwa ekirwadde ekya COVID-19 ekyatuzinda. Nkwaniriza mu program enkyaleero lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'ekumi olunaku olusembayo olw'okusunsulamu abo abeegwanyiza ebifo ebyobubaka bwa palaamenti okwetolola eggwanga Uganda kugenda maaso. Lwe lunaku olusembayo okusunsulamu kwatandise olunaku olwajjo n'ebbugumu ery'amaanyi nga bwandikisuubidde mu ntegeka eyo eya nominations abamu ne bamenya amateeka agateekebwawo akakiiko k'ebyokulonda ne baga nti mulekeyo oba mujja abantu bannamweka ku polling ku nomination centers ne bamaliriza nga bategese processions ebyo byonna tugenda byogerako mu program enkyaleero so nga ate n'amasomero nago gaguddewo olunaku lwadde lwaggulo omuli abayizi aba ebibiina ebyetegekera ebibuuzo ebyakamalirizo nabo batandise misomo olunaku lwadde lwaggulo mu mbeera eyo tuli wano ku Sol TV program Omunnyo Ku Makya. Omugenyi wange yamaze okutuula Honorable Sebuliba Mutumba Richard Muddu awulira ategeka kwesimbawo ku kifo ky'obwa Member of Parliament ate mwe yali yaweerereza mu bisanja nga 3 emabegeko eyo ku lwa Kawempe South constituency. Nkwaniriza ku Sol TV owekitiibwa Honorable. Nsanyuse nange okulabako mukadde wange Sebu ate era n'ensiima emirimu Sol TV ne Sol Radio gye mukola naddala ate ekyaki okubuulira enjiri. Yes. Erinnya nga bwagambye eryo Sebuliba Mutumba Muddu awulira yali omubaka wa Kawempe ey'omaserengeta ate era abantu bagamba nkyali kubanga ne bwe navaayo era nga basigala bajja bagamba okyali omubaka waffe. Kale nsanyuse nnyo okubalaba mwenna Mukama ibale bakuuma n'ababadde mu kusunsulwa mwenna mwebale genda bulungi ne mukomawo. Kale tukwaniriza ku Sol TV Honorable Sebuliba Mutumba Muddu awulira Richard nawe omulabi tukwaniriza mu program amayinze tusima polo omwanjuzi wa program tugenda mu kaseera kabyabufuzi butereevu twogera ku gulawo kw'amasomero nandyagadde ekigambo kimu gulawo kw'amasomero tugende mu byobufuzi ebyaffe byennyini gagudde olunaku lw'eggulo ku lwa classes eza finalists oba candidate classes simanyi okyogerako ki mu mbeera eyo? Kwegamba ekikulu nti twajjira obulwadde buno naye nga okutwaliramu tubadde tetweteeseteese bulungi ku masomero ago naye nga baga nti kyazze onookikolera ki ekiriwo kimala katugende n'ekyo naye ng'ebyetaagisa bikyali bingi amasomero agamu bagatunda agamu mukadde wange okimanyi nti n'abasomesa bali bagenze emirimu emirala nga tebakyali mu masomero ago kati weetaaga okubaawo nabo abazzeeyo ku masomero okusomesa abaana baffe abo okulaba nti omuzungu akita reorientation you orient them at least for between 1 and 2 weeks week emu oba weeks 2 okulanga bakomawo kubanga tebakyajjukira bisinga babadde mu mbeera ya kukola mirimu waka babadde mu byakusuubula abamu babadde ku bintu byakugamba abasomesa n'abaana beetaagamu orientation okukomawo bulungi okwekubako enfuufu ku bwongo n'okukoma ku realignment kati mu mwezi guno gutandise oba gugenda okuggwako weeks 2 zeetaaga okubanga bateekebwa bulungi nnyo psychologically mu bwongo abasomesa n'abaana n'asomera environment okulada nga etuukagana n'embeera eriwo eya covid kubanga tuli mu new normal abaana bagenda tuli mu old wound naye ka tuli mu ki mu new normal kale nga nze omusomesa omutendeke ekyo kyenkubulya nti osooka n'oteekateeka omwana ate oluvannyuma n'okola ki naawe weteekateeka n'oteekateeka omwana n'embeera naye kati ennyo munomo era demand zaayo naye ate eri expensive abantu bajja gisobola. Gwe ng'omusomesa nga bw'oyogedde ate ng'omukulembeze olaba nga entegeka eyo weeri okulaba nti environment eyo eneza abasomesa n'abayizi mu mbeera olaba nga weeri kubiriwo n'ebiteekeddwawo government? Tejja
bajja kugezaako bugeza olw'ensonga nti ebisoomooza challenges nnyingi nnyo bajja kugezaako bugeza. Ekyokubiri nti waliwo resources tezimala naddala ensimbi nga bwe ŋŋambye era. Ekyokusatu bagenda kusomesa ate kuyita bibuuzo ye problem. Sirowooza nti banaba ne time era gye babadde nabo ojjuka badde nga bagenda ogezaako ne bagenda mu bifo nga industries, airports, mu national parks abaana ne balaba ebintu bino. Naye katusabe Mukama kubanga nze ndaba ekisinga kyonna kigenda kugwira mu kibiina. Bagenda kusoma mpapula zino ze baba bawadde, bagenda kusomesa bibuuzo na answer question ebyo bagenda mu ebyo. Ne waliwo omusomesa omu gwe nalabijjo ku TV yansanyusizza nnyo bwe yagambye nti tugenda kuddira abasomesa aba P3 n'aba P4 n'aba P5 n'aba P6 bayambeko mu kusomesa abaana bano nga babazaayo kemabega ku bya P3 babazeeko kemabega ku bya P4 babazeeko kugamba bakole bridging. It's part of that orientation. Kijja kuba kikoze bulungi naye nga okutwalira awamu kijja kuba question answer sessions approach yes nze bwe nkiraba ate tekigenda kuba nnyo child centered mali tekigenda child centered kigenda kuba nnyo school centered tesomero yaffe okamanya amasomero gaffe lyakoze bubonero kati kyava nnyo mu child centered omulaka oguteeka ku mwana ne bakissa ku bibuuzo naye nga ssomero kyebasinga okusukkulumya kyobudwa nti bakuba mawulire bagenda essomero yaffe lyakoze bwe biti so nga exactly ekyali badde kikolebwa nti abaana baayise batya era baayise mu kiki performance yabadde mu luzungu yabadde mu kubala yabadde mu ki kati bwe mulaba nti okubala bakugudde nnyo ne mugenda da deep kiki ekiri mu ekyo era kwega kimusimbako nnyo eki esira kale problem eyo gye tulina mukadde wange mu bino byonna. Kale twongera kwaniriza mu program Omunnyo ku Makya kaseera ka byabufuzi. Honorable Sebuliba Mutumba Richard Muddu awulira ali naffe mu studios tugende ku byobufuzi byennyini. Honorable okomawo munakibiina kya DP no ekyo mbadde nkyerabidde munakibiina kya DP Democratic Party mbadde nandyagadde otegeeza abatuuliriza mu kukwanjula wali ngambye nti waliko mu palaamenti ey'omusanvu ey'omunaana ey'omwenda byebisanja ebisatu n'owumulamu kwawo ekisanja kiri kimu tobadde mu palaamenti eno ey'ekkumi oyagala kuddayo mu palaamenti ey'ekkumi n'ogumu kiki ky'otanaakulabako kiki ekikusikiriza ekikuwaliriza okudda mu palaamenti? Omanyi ekibuuzo kirungi nnyo era kinsanyusizza era kimpoomedde nnyo. Naliko chairperson wa Kawempe division nembeerako mu parliament ebisanja bisatu nga bw'ogambye ne bottom line eri nti kwagala kw'abantu n'ebizibu byabwe bisinza okuleeta obuzibu nti abakulembeze ababaddeyo oba abaliyo kati naffe abaavaayo abantu balabyewo gaapu era abamu batunenyeza nti oba tetwabatendeka twatendekera nabo babaddeyo naye obuzibu bwendabye muganda wange naawe ojja bulaba tebikyali luli tubadde nno ku byakusoma nga bw'okireese ne tugamba nti okusoma tekukyali child centered ne kuli ki school centered kati n'abakulembeze banoonya mirimu tebakyali baweereza ye problem etuleetedde bino byonna bitulimu kati nti abakulembeze bwe baasaba obululu abantu baasuubirwa babasuubiramu okubateeseza ku nsonga ezikolaki ezibaluma naye kati abakulembeze abasinga bateeseza mu nkuubo ate nga nkimanyi lwaki bagenda ne bajjubisa abantu ntujja kusobola okuteesa tujja kwogera oluzungu oba oluganda tuteese ne bannaffe naye ne balemwa wano byangu nga tuli naawe tuli babiri okwogera byo byangu naye bw'ogenda mu nnyumba eri n'osanga Professor Ephraim Kamuntu Dr. Agenga Latigo Kasiyano yatandikira eyo mu gyensanvu sebo yensanvu oba nkaaga egyenkaaga kati bali bannaffe baleeta ba firebrands mukadde wange gwe n'oleeta ababo abali badde bakansala ku LC3 oba osindika mu paalamenti osindika mu piki mu paalamenti bagenda okutuuka wali mu platform eyo gye tuteeseza gye kubanga ekisehago eringa baza nti olina okuwa ensonga lwaki resources zino zirina okugendewo olina okuwa ensonga lwaki abeewammwe balina okusookebwako ate olina okukola amateeka
kubanga parliament omulimu gwayo basically kisingira kukola ki legislative no appropriating sente ezo okuziyisa nakine budget byonna ne bagenda okutuuka wali ng'ebintu biganye kyovudde tebavudde nga bafunye musanvu ate n'abaagala okuddayo era nabo beebamu kati nze ngenzo kitunuulira kyonna bano nga bazze nabo kutufera bufezi ate mu kitundu ze kyenkiikirira tulina ennaku nnene nnyo Kawempe South tufunye abantu abatali baamu bonna abazze tebuli waamu tebategeera temulimu wadde ne kakioski ke balina naye olujja balinga bano baparatroopers abava mu nnyonyi n'agwa bugwawo owulidde n'agamba nze bwe mumpa kino nja kukola kiri ne biba byakulimba bya bubadde kati bwe bamala ne batulekera abantu bano ate abo ne bajja gye tuli gwe tumanyi honorable Sebulibwa gwe waffe gwe honorable wekka ne mbabuuza ate ate mwalonda honorable Ringa agamba nti okomyewo due to public demand nti abantu be basabye okomewo era ne bwona okola research due to public demand okyogedde bulungi nnyo kubanga oba popular demand kwegamba abantu b'omu Kawempe abatuuze baamu balekeddwa emyaka 5 n'omubaka abaddeyo akomyewo nga covid atandise kusuula bidomola mbu he cares gwe ne bwoleka famire ye emyaka 5 osooka nagibuuzaako nti bannange sibaddewo emyaka 5 ki ekibaddewo tasobodde nakubuuza naye gw'okasuka bukasusi mazzi kubanga covid yazze nti I care what omanyi oba twaziikayo omuntu omanyi oba gundi yafa kubanga batulekera ebizibu bino byonna kyekitugjeeyo kakati n'ogenda otunuulira just nali ndi awo ng'abantu b'omu Katanga bennyini bannumbye abantu 30 nti abakulembeze bataddeko emikono batutwala nakati kiri Katanga ndozo yakino yiza okirabe kyekifo kye twalwanirira nga ndi mu parliament mu kooti n'engenda ne wa speaker ne twala ensonga zino naye kyewunyisa okulaba ate abakulembeze mu kifo Katanga kifo kya Mugoteko kya Nzigota yes bannumba nga babatwala kubanga ffe twali mu parliament naddala nze nga n'omugenzi Nsibambi Professor Nsibambi akyaliwo nabagamba tekiri prudent and wise si kya magezi okwata abantu ab'omu Katanga abo n'obayibwa ku street nga tukoze eki tubategekedde era kwolwo baletanda ba minisita aba bana kwaliko nzijukira Miriam Matembe w'ekitiibwa kwaliko w'ekitiibwa ono Mwerabidali State Minister for Health Mukula Mike Mukula kwaliko Atoki Kasirivu kwa yali byattaka n'omulago sijukira era batya wa amazzi debate nebeera ku flo nenkwata n'abantu abo ne mbateekawa mu parliament ewa speaker abalabe ne bwe nvudde mu parliament nagenze okwanga bagumbya nti kiki nti ate batutwala ate abakulembeze bwe twalonda ate batutwala nti munnaye simanyi kujja kuwana ensonga ezo n'endala nga bajja wange buli kizibu era ekibaddewo abasinga badde bakola ki naye nga nti bano balinga abaana balenzi oba bawala abazaala obuzaazi abaana nga basuulira bajjajjaabe nga tebataddeeko buyambi ne ngamba nti bagunywanga ne bakola ki ne bakuteesa kubanga olwokuba tebabeeramu tebasulamu era nga bonna nga bye bazze bakifudde nti byakugjamu bujja nakusuubula kunoonyezaamu byabwe nga badduka bye bitujjeeyo kubanga ffe tuli muli bwe tubeera nese omuntu yalibaddewo n'akazigo kale akamu Honorable Gazia muko ku kifaananyi kakati egenda maaso Gazia muko ku kifaananyi kubanga olinga agamba nti eno nsonga ya Kawempe yokka oba ndedda si ya Kawempe yokka n'ebitundu ebirala kubanga ate bagenze mu parliament by the way kibuuzo ate kirungi ekirina esimba kya simba ky'obuuziza ate bagenze mu parliament okuteesa ku balemye waliwo enjawulo ku parliament ze watuulangamu ey'omusanvu-munana-mwenda n'eno ey'ekkumi nnene nnyo era buli muntu ajja kigamba kubanga n'abakulembeze abakulira parliament bennyini n'administration yennyini ejja kugamba sebo nti omutindo guserebye nnyo parliament omutindo guserebye nnyo era nze kigamba bannange nti si kya bwenkanya okutunuulira bamwe ba parliament babazze mu parliament speaker abatunuulire oba obusobozi babulina vis-a-vis n'abantu bakola ki bebakiikirira ddala omubaka ono byaleeta by'abantu bali n'ekyokubiri lwaki taboogerera kyengezaako okugamba mu lufuutifuuti bakiyita to be accountable people should be accountable nebino ebyokulaba bannamawulire mmwe nga mugenze ku parliament najja ku lubalaza wali ku mufuubeeto n'alimba nti omanyi nange ensonga eyo mbadde ngitegedde bulungi katasobola kwogera kwigamba bituswaza ate kiri naddala wano mu centro kati omutindo guserebye nnyo kati kyovudde olaba
nze sijja kuwoza nti lwattu omwami nakola ki nalumanya ng'abantu bantuukiridde nga kibalise due to public demand ewulidde reporters bantuukiridde ate nsirike kubanga nze ebyobufuzi byo byankwata wadde ndi musomesa mutendeka ate wa science ate nga researcher ate nabyo ekyo ekitambo kyakola ky'ogw'omwoyo gwakola ki gwanyingira ogw'obukulembeze ate n'okulwanirira abantu ekikulu kulwanirira nnyo Honorable okuserebako omutindo ogw'ababaka ba paalamenti nga bw'oyogedde ate nga kituufu kyo kituufu ogunenyezaane onenyaani mu ekyo nja kusooka ekintu kino si kyakyegira kuba ogambye nti nabana abakulembeze benyini abajja ne bagwa obugwi nabo ensonga eyo mwebali ekintu kino kiwanvu era nga nase kikutaganjulira oyinza n'okumpa wiiki nnamba kivudde ku electoral system eriwo olwaleero ne constitution yaleetebwa gavumenti eno eriko ekwata ku demokrasiya n'okulonda ate nalwoka okizza mu bantu kubanga kasa muganda enkulya kasita kyava mu institution nekidda ku bantu kubanga jjukira luli simayibwa mu kiranda walina emyaka emeka gyali mitono tewakuba kalulu nalina omwaka gumu nga oli unfortunate ffe twali fortunate twazaalibwa mangu naye nga litulonda kibiina ng'ekibiina kikola ki nga kisengejja okulaba nti erinnya osinga kukozesa linnya ki Apollo ti Apollo he is a firebrand asobola okuteeka ensonga zaffe n'azirambika mu maaso ekibiina nga kyekya-identifying potential leaders si kyokka naye n'abantu abali ku kyalo nga baleeta abantu nga 10 mu kyalo awo atugambye zooni awo ne badebatinga opinion leaders n'abantu bennyini nga babalaba nti ako kali bakasajja lwazi owulidde kakati nekikuŋŋaanya abantu abo nekikola lisiti yakyo ng'ekibiina nekibateeka mu banka yakyo kyetuyita nti no data bank kakati nga kikoze manifesto yakyo bulungi nnyo manifesto ebigenda okukolebwa bweba environment bweba nga byakukola ku busuubuzi kwegamba oba mixed economy byali birungi nnyo naye kakati ekiriwo its individual merit kati omuntu asinga ekibiina kakati bwajja agwa bulijjo wayagala wonna najja okusuubula n'alimba abalonzi bambe ate abantu baffe baavu bwe bamutunuulira nga baddeyo 10 kubanga waliwo gw'owulya nze ampa 10 gwempaka oyina akusaba n'ebibiri n'ebitaano kati abantu baffe ne babeera short changed ye problem gye tukola ki gye tulina eyo naye nga singa kiri kyasigalawo kubanga ate nenkola twajja ku bazungu honorable tuli mu nkola y'ebibiina ebyobufuzi ebingi multi-party dispensation olinga agamba nti nayo tekoze oba ebibiina byobufuzi n'obukulembeze bw'ebibiina byobufuzi tebukoze ekyo ekituufu kye bwandigwanidde okukola in fact kyengezako okugamba mukulu Apollo nawe antuulize era tulaba nti akaseera ke tulimu olwaleero si multi-party dispensation si enkola ey'ebibiina ebiki ebingi kalika individual merit kayitawo era eyo hybrid system gye baleeta ya presidential vis-a-vis parliamentary system eyo babi hybrid binga byannabansasaana kati byebiriwo naye nga bijjayo omuntu kubanga gye twasookera ku individual kyenvudde nga n'olwaleero abantu batunulira kiki individual ne bw'oba osengejja omuntu okuvaamu tavaamu era agamba nti munzibye ng'akola kyera n'ogenda bw'ona otuya ku graphs ojja kulaba independent basinga beeyongezayo kiki kubanga kivudde mu constitution dispensation gye tulina eyagamba nti nno twagala enkola y'ebibiina ebiki ebingi tewalondanga muntu walondanga kiki kibiina eyo gundi first past the post nga bagiyita yali abazungu the winner takes it all kyova nti ffe mu Democratic Party okubira ku Ssemwogerere Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere twayagalanga nnyo ne proportional representation katugambe ng'ero baga nawulidde abantu nga 20 abayakoze eki abeesimbi ojja kusanga nti winner ajja kutwala abantu 20% abalala bagabane kiki naye nga bamulonze batono ku kitundutundu ekya okiraba kati percentage ntono kubagenda okukiikirira naye ng'ayise the winner takes it all 20 kiki percent kati ekinana wadde tekyamulonze naye kyo kiviiriddemu awo kati better first past the post eyo mbinyo the winner takes it all owulidde so nga mu proportion nga tulonda ebibiina buli kalulu kamatalinga proportional representation yes buli kalulu kakola ki kamatalinga ne multipartyism tewali kalulu kafa nabali ekinana
obululu bwabwe babeera represented kubanga obululu bwabwe bawadde ekibiina obudde bawadde ekibiina tugambe obululu obwo osobola n'obutwala mu kitundu ekirala ne bugatta ku bw'abalala obululu obwo nabo ne bavaayo zange sebuli bayinza n'okungaba ekitigo mugaje ngenda okukiikirira kubanga ekibiina kirina manifesto yakyo kirina objectives eki era mukirondera ki ekyo ndowooza ojjukirira mu kinaana abantu abaagendanga mu bitundu ki ebirala why si eri best nnyo naye at least nti n'omubaka ne bwafa owulidde temudde mu by elections ponuna sente za miwa musolo the next in line mu kibiina kyammwe gwe bateekawo ate naye ne bwasala eddiiro era temuddamu kulonda era walimu pushinga okitegeera kati byonna biri ki muli ate naye tabawanda mawaggali nti bwe mujja kundaba kuba ekibiina kimubeerako n'obuyinza kiba n'obuyinza ku muntu oyo era bagezaako okulaba nga bamugula kibiina kimulina kubanga kirina interests zaakyo muye naye kaakati kino ky'oŋŋamba nti multipartism this is individual meritism naye nga yeebisse mu kimu tukyali mu individual meritism nga twogera multipartism nti gye tutambulira yes era kati apolo bw'ovaayo n'ebifaananyi byaffe era obiraba mbuulyawo walabye ekibiina oli akulaga face ye sebi bamutumba muddu awulira mulangi bweti n'akabonero ka DP nga kiwedde ekibiina kiriregetedde individual yasinga okulabika abamu ne babitwalira ddala ng'ebya magazini kyo yandabikidde bulungi gwenja okuwa akaviri yakasibye bulungi nnyo era gwenja okukola ki kati omuntu n'atunuulira ndabika tatunuulidde na manifesto abamu manyi n'otubuuza manifesto yo kyeki kati buli muntu anaaba ne manifesto z'omuzirina honorable zikyaliwo kati ez'ebibiina weziri ezikwata ku by'obulijjo ez'ebibiina weziri yes kyenkugambye kati so omuntu yanditambudde ne manifesto y'ekibiina mu nkola eyiyo nga anoonyeza kibiina kalulu omuntu yaligenze kwenoonyeza kalulu yaligenze kunoonya kalulu ka Democratic Party lwaki Democratic Party n'agiraga tikatuganye tugenda bafunira emirimu tutya tugenda kuddira tuzimbe ebisaawe buli kyalo oba ebyalo mukaaga bibe n'ekisaawe ate tuteekewo emizannyo egya buli omu tuteekewo swimming pools tuteekewo badminton tuteekewo okiraba ku bavubuka zino bodaboda tuzistimulayininga transport sector tugende mu agriculture tugyeyo ebyennyanja tugyeyo ebyobulimi tugyeyo emwanyi okitegeera enkola yaffe yeno mixed economy tuli wano ffe tujja genda eri bano abagamba nti noba tukole ebino ebyaki buli omuntu yenkana nedda buli muntu tujja kujjayo talanta ye tujja kukwata ku baana bwe bati kubanga nange tewalinda bese kubanga system yaliwo ekyakolako ng'ekwata ku orphans parties ngamba ku biseera bya minti yali tewali parties naye waliwo system eyasangibwawo nga abaana bayambibwako kubanga my father died nange nali 16 years okitegeera naye system at least eyo amini gye yasanga nalekawo katono ng'eyamba ne kuba abatalina mwasirizi tewalinda byobwa sebuliba nali badde ndi eyo wansi mu biseeguzi kale ekyengezaako kugamba kyekiriwa nti twali badde tukola enkola eno ey'ebibiina ne tujjawo obuno obubadi obwannakigwanyizi n'okufuna barongo candidates awulidde kubanga omuntu ayinza okujja nga afunye ne sente ez'ebweru owulidde nga bamuvujjirira najja akola ki najja abakola ekibi najja mu constituency owulidde ng'azijja bweru najja akola obubadi bwe ne mulowooza nti agenda bayamba n'ayitawo bw'atyo mugenda okutuuka eri talina kyayogeddeyo nga bwe gubadde agenda okuleeta lipoota afunye 7 ku 100 bamubuuza nti kiki ekibaddewo nti bampalana bwe nnyimira sipiika tandaba alaba bawanvu kwegamba enkola eyo gye twagala okukola ki okugjawo kale bye tusitudde ffenna bw'otulaba nga tusitudde esiisi bw'olaba nga tunyiize lw'abantu abo naddala abalimba abalonzi baffe ate nga tebasulamu tebabeeramu ne bajja batulekera obuzibu singa at least bakwatibwa ku nsonyi nti oke siriimu wadde sibeeramu tikale kanteke office kijja kutuyambako kanteke wano office wannaffe twalinga nazo ate nga tubeera nazo naye tebalabikirako ddala ne tusigaza ebintu abantu ne batunenya era ekivuddemu Uganda nga Apollo batuuse noga nti abalonzi bakooye bebalonda ne balonda bakooye abalonzi ne kibeera nga kiri awo era kyovuddeyo nga ne ssente ekoze eki evuddeyo naye zino ssente zonna tezaalivuddeyo beebo boyogeddeko bannabyabufuzi abagwa obugwi bebagwa obugwi nga baparatroopers ali ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya kitundu kino ekyakalubira bimu ekigenda maaso sawa 2 paka sawa 3 amanya nze tusima Apollo mu studios ndine honorable Sebuliba Mutumba Richard Muddu
awulira ategeka kuddamu okutwala ekifo ky'omubaka wa Parliament ku lwa Kawompe South constituency ate nga munnakibiina kya Democratic Party DP. Tugenda maaso naye nsaba nti tuwumulemu bwe tukomawo ensonga zeezo. Omutindo gwa Parliament gulimiridde gutya? Kiki ekyeyinuza abantu bano okugenda mu Parliament? Ki ekisikiriza abantu bano ogenda mu Parliament nga buli omu n'olaba ng'afiirawo agende mu Parliament? Tukomawo tova ku Sol TV.